Pastor Aloysius Bugingo ali mu maziga nsonga z'abaana be. Ene Newspack channel twagala okwanirizaako akkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo. Ky'olina okukola kimu kwe kuba nti no video eno gimpeera like kwossa n'okusubscribinga ku YouTube channel eno. Tutandikidde wa Pastor Aloysius Bugingo bambi ewuwe esse birungi avuddeyo n'abeera nga alaajana ng'alaajanira ani ng'alaajanira Teddy Bugingo mbu munnanga aludde okulaba ku baana be Teddy munnanga abaana yamubajja ko era tebakyasobola kubeera nga bamulaba. Kinono kyekijjeyo Pastor Aloysius Bugingo bambi n'abaako kyayogera ng'omutima gw'abaana gumulumye okitegeera nno. Kale nno asinza okumuluma ye mwana omuto mbu omulenzi yekka gw'ayina munnange mbu tamulabanga myaka 67 bwe gityo nga taddangamu kumulaba. Kaakati omwana w'emyaka 67 aba akulidde ddala. Kale nno katubeere nga tukwa Pastor Aloysius Bugingo ng'alaajana. Ndi mugulumiza waggulu kubanga amanye erinnya lyange. Alinkaabira nange ndi muyita n'abeeranga bamu naye bw'anaanakuwalanga. Waliwo ebinakuwaza kinakuwaza okulya Krismasi n'olya ey'okubiri n'olya ey'okusatu n'olya ey'okuna n'olya ey'okutaano n'olya ey'omukaaga ng'omwana wo tomulabyeko. Tomanyi kyekitegeeza. Fiizi nzirina abaana b'abantu bangi bempeerera omwana omulenzi gwenzaala ze nasembayo okwagala okumusasulira twazireka mu Ministry ya Youth and Children Affairs yezasigala. Lawyer yanoonya engeri gye tutuusa fiizi ku mwana gwenzaala Isaac Bugingo Miracle kyalema. Omwana bamuyita Isaac Miracle Bugingo kati awezezza emyaka ndowooza 9-10 awezezza emyaka 10 ku myaka 11 mulaba nga ayinako 3 abeera mu Uganda nange mbeera mu Uganda ate oba bamugamba nti ndi abantu abantu bangumya bangamba bwali mulenzi oliba oli awo ngaze gy'emyaka 18 mu maaso. Katuwuliriza Zaburi 1:15 alinkaabira nange ndi muyita n'abeeranga bamu naye bw'anaanakuwalanga. N'omuntu atalina buzibu naye alina akaseera watuuka n'anakuwala. Naye ekinsanyusa kiri kimu, siweerera baana 10 siweerera baana 20. Siri kitongole, sina kitongole nti waliwo abazungu abampa ssente era sibanjulirangako mu kanisa eno nti nnyina gurupu y'abaana gye mperera mu nnyambeko. Naye Katonda ye mujulizi, siweerera baana 10 ate siweerera baana 2. Naye bonna ne kaakati bonna nazimazeeyo. Naye kinnuma okubanga omulenzi owange gwenzaala naddi n'ayingibwa access okumuweerera. Simulaba simuweerera naye oluusi ekiŋŋumya neŋŋuma neŋŋa nti kasita ennyumba eri kitange gye yagamba nti wooteeri omwana wange mwabeera. Kale obanga bamugamba sirina buvunaanyizibwa era ndi musirusiru sisobola namuweerera yali andabyeko nga nyina kyendeese, kale waakiri tebayinza mulima nti ennyumba bye baagizimba. Tebasobola mulimba nti yenju bye baagizimba. N'ekikomera ekiri mu maaso awo kyange kirimu abapangisa kimanyi mwe muva ssente ezimu. Naye kiruma omwana n'okoma okumulabako ku myaka 3 nga toli kisajjasajja, nga toli muntu atalina buvunaanyizibwa. Naweza emyaka 10 Isaac Miracle Bugingo ye mulenzi yekka gwe nnina. Naye emyaka 7 egiyise simulabangako. Zaburi 1:15 alinkaabira nange ndi muyita n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndi muwonya ndi muwa ekitiibwa. Omuntu ayinza okwagala okwambula ekitiibwa n'alaga nti olina ky'ogasa naye ng'ate eriyo famire buli lunaku ezigamba nti wangaala.
bemperera sisosola mawanga bemperera ddala basaanidde okuweererwa. Naye n'olwaleero bwe bagamba nti baagala fees ne baba baagala okuva ne baasasula nzirina kubanga omwana wange mwagala Miracle Bugingo. Bannumira Doreen Gift Kirabo Bugingo, Winnie Treasure Bugingo, ye Winnie Treasure Bugingo, Jennifer Blessed Bugingo, Isaac Miracle Bugingo. Namutuma Isaac kubanga nalina abawala basatu. Nange ninga Ibrahim nga nduddewo okuzaala omulenzi. Era ng'ebibuuzo biringa biri ebya Ibrahim nti mu bakozi b'enkozesa abaana be bazadde mwe muliva abasika bwange. Kyenava mutuma Isaac Miracle Bugingo. So the four of you, wherever you are, may God keep you for me, bless you, and we shall meet and dine together one day. In Jesus' name. Nga tukyali ewa Pastor Rosias Bugingo munange avuddeyo ku nsonga za Susan Makula. Mbubanji muvuma Susan Makula mbunga watanaba kuba nti nno azaalira a Pastor Bugingo, naye abajjukiza nti Susan Makula mbw ajja kuzaala ate nga ajja kuzaala balongo era nga n'essaala nayo yasabiddwa. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Susan Makula emabega akawe yaŋŋamba naye nga banvuma omwana nga boogera bingi, sikuzaalidde mwana, sinazaala mwana, ne mugamba naye olaba bwe nnyirira. Waliwo ennyumba ebeeramu omukazi n'abaana naye ng'ofa, ne mugamba bwe kibanga bw'olizaala abaana ndikogga, gira obeererawo, naye Katonda nga bw'ali omulamu ojja kuzaala mu linnya lya Yesu. Imuse emikono tusabire Susan azaala abalongo. Akalulu ako kategeeza ki? Imuse emikono mugambe Mukama, ebigambo bibadde bingi nnyo. Susan Makula mufuula omujulizi omulamu. Tuve mu ddwaliro nga buli omu asitudde bbebi mu linnya lya Yesu. Zikubira baggulu mu linnya lya Yesu. Namugamba totya, saagala kuzaala baana nga maama waabwe nabo bandya. Oza mutonzi waffe yasalawo simanyi bula uwo mutonzi waffe yasalawo gwa kamotoka ke bakusondera obusobola obulamu bonna bwazigizaga olina tugabane. Banno balinyirira obavumirira ojja vumisa ddiini y'abanno. Banno baba batambula mayiro zaabwe ne bajja Namugongo mwabalinnya ne mukwata omusimbi nebikamba nikati mwatalekawo ebimu byababbi bitandise okubba bannammwe. Buli omu kati buli musiraamu alina akasimu n'akatunuzaamu akola kampani etwala abantu bweru. Bafuuka nga bakifeesi ate ne mufera abantu mwe mulinnya mayo na mayiro ne musipendinga omuliri gw'ensibi ogwa Uganda ne mugenda mubeera eyo ne mukwata amanya ne mugakuba ebisenge ne mukola mutya ne mweyambulako engoye zonna ne mwesuulayako ebintu. Ani abavunaana era ani akinyigira? So buli muntu yenna asaba Katonda eggwanga asitebenkere oba Munnayuganda abeere bulungi. No matter what, Katonda Bayibuli egamba nti munoonye ng'akyasobola okulabika. Munoonye wonna w'osobola okumunyunyuba mu mayinja oba mu nsozi oba luddawa oba munoonyeza Mekka oba wa ekifuuka somenya Katonda n'akuddamu. Oddute ku banno n'obayimirira n'obasimulako ebisooto olinga gamba gwe asooka okumanya Kurani. Bosose mwayagala okulipuresinga muzaata mwena ne mujja n'akajanja bano bamaseeka ba TikTok. Mutandise n'okwemulira ku TikTok mukola ebintu ebikolobera ku ma TikTok ne mubuuza omwana muwala ani yakujjako embuzi gwe kakati watandika otya? Can you imagine bwe baseeka b'eggwanga? Muzaata bw'ata bwe yali gwe mwagala okulipuresinga osusizza kabampaano oyise w'okoma pulezidenti w'eggwanga omuvuma n'omwogerako ebigambo n'omulinnyako ebisooto. Oza lwaki akamotoka Siriya tunoonya batusasula emisolo ne bagaana.
abagaga ne basiramu banno baagaano zikwa katika nkubuli gwezo weka baagaano era kabeera okumpi emyezi emeka ono lwaki bazikuma lekera awo enjiri yo yali nnungi ffe bigambiro nga n'abatali basiramu bibanyumira naye buli lwonyigiriza banno okubafuusa ekizibu ate tewakola kasologane akakwata ino twanzi baffe yasalawo sigwalinga endeku va ku bantu buli omu alina bw'anoonya katonda we buli omu alina bw'amuwulira buli omu alina bw'ayaayaana nammwe kyekibalinyisa nnyonyi mugende mu nywanto ziri era mukakasa nti nabi muhammadi gyasooka subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section nankuke Esther ogamba otya Nabirye Justin Idi Mubarak ogamba otya Kagude Charis waliwo Namutebi Direct twagala okubeera nga tukubuzaako Ndagire Prosi ogamba otya Nakitanda Swabra twagala okubeera nga ate tukubuzaako katubeere nga tweyongerayo Catherine Kusasira avuddeyo munnange n'abeera nga addamu okulaga omwagalwa we twogera ku bbaawe mbw'amwagala nnyo era amugambye nti amwagala nnyo kubanga yamutegeera ate ng'amuwa n'ekitiibwa. Akatambi kaakano bangi boogedde nga bagamba mbo Catherine Kusasira mbu ye yawasa Sseruga. Bannange abaana ku mutimbagano batema omugambo naye ffe katubeere nga tukuwa akatambi kano. Mwagale nnyo abasajja ababatya nze Sseruga ne bwamanya nti ntegedde butegeezi yeraliikirira abamanya ekijja muliro ngunda go baby, I love you so much. Thank you for loving. I love him so much because he respects me so much. Bwetweyongerayo sokoberenga video eno jimpera like mukwano n'okusubscribinga ku YouTube channel gwatanaba kuba nti nate okikola. Dana n'abatanzi si birungi, Dana n'abatanzi bamuli bubi oluvannyuma lw'okuvaayo nalyo kagamba nti agenda kubeera nga wawaabira Namukasa mbu Namukasa yamutemako omugambo mbu nga wayambala ebbina. Kaakati no penge talina bigambo birungi eri munnaffe Dana n'abatanzi yavuddeyo n'abeera nga amusabula. Kati mpuli awo tebagamba nti oyambala obubina. Toyomba na buntu yenna akugamba ku intaneti kwogerako n'abatanzi. Tojja kusobola. Olaba buli mukazi yenna akwenyigamuko nga akwogerako ng'olaba omusinga obulungi n'okunyirira. Ayina we yakulabira we wasuulira. N'abatanzi oyinza okuŋŋamba ku mubiri gw'olina ku liiso ly'olina nti obulidde omusajja gw'olaga ensi nti ono olina ttaga mu balwasa mba misitali. Guza kibona abakazi abakola bu program bw'okubeera mbu bakola olugambo bakuyimiriramu. Mbabuulira ebintu bye mukola leero temunaaba n'ab'abalenzi munaaba n'ab'abawala kiyinza okusigalako obulamu bwo wonna. So n'abatanzi olutalo lwagala okugula ku intaneti n'abantu nze ndaba wandyekozeemu ke bayita ka service and you lay low. Abasuubuzi bonna badduka, bamakanika ba inginiya abali bagamba nkyetaagamu simanyi. Towunya lusu, toyina buzibu bonna ne just abantu beetagula simanyi nze tebapasinga. Kankusabira olugusa olutalo lwolwaguddeko naye nze nkulabira mu kirasha. Tojja ddumala wandibadde okanya kusirika tojja kulumala kuba abakulumba bakumanyi obasinga obulungi obasinga eriiso. Ono n'abatanzi obookubiri ate ali ole yasooka mu bina Uganda ono mulalamu ono anyirira. Bakimanyi obasinga okunyirira obasinga status obasinga ki naye tojja kugumala olw'ensonga zo zino ezawansi ebitundu by'ekyama distribution services bitambudde bitya awakulu nnyo. Mulabanga ew'okusaaga. Tukkirize tudde ku nsonga za bomu eyabaddewo olunaku lw'eggulo okitegeera nno era nga yatadde eggwanga ku bunkenke. Kaakati twagala tubeere nga tusooka tukuwa Fred Lumbuye yaliko byavuddeyo n'abeera ng'ayogera ku bomu eno munnange eyabadde sayidi zaawali Munyonyo. Bomu ebadde ntege butege ku bulijja awo.
bomu ebadde ntege butege ku buliri teyabadde ku boda. Bomu ebadde ntege butege ku buliri yawo teyabadde ku boda. Waliwo ebintu bibiri. Omukyala abadde ku pikipiki n'omwami abadde ku pikipiki zandibanga zibadde primary target za gavumenti. Lwaki tebatulaze bifaananyi biri visible nga bagambye nambo tebadde bagimanyi abajuga badde bamanyi nga tebatulaze bifaananyi biri visible bintu byabwe ebyabagenza abo. Lwaki tebabitulaze? Bomu ebadde ntege butege ku buliji so sinti omukyala adde ajambadde oyebadde mu boda no. Bomu ebadde ntege butege tukkiriziganyiza ffena oba nedda. Maze okunnyonnyola nti bomu zino enninnyeko n'ennyambale tezikubanga zidda wansi, zikuba zisaasaana mu bbanga. Nti n'omuntu ali mu radius ya meters 3-2 abeera affected nga fragments ziri zivuddemu zikuba buli muntu ali mu space awo. Bw'oba olyaba akatambi ako nga bwe kabadde, bomu ebadde ntege butege tebadde mu boda. Bano bateeka okuba omukyala abadde ku boda nowa boda ebadde primary target yabyakwerinda. Si batujju. Lwaki? Buli muntu yenna mu Uganda amanyi ababoda ebavuga nga wetegereza akatambi ako nga sinaka kuzannyira. Waddeko boda ebadde esoose ebaluse ne boda ey'okubiri embadde mebega. Boda ey'okubiri yewadde distance. Teri wa boda awamu ne distance. Teri wa boda awamu ne distance. Wabula owa boda abadde addira ku ono gwebasse yewaddemu distance. Ekyo njagadde nkibanyonyera mu kirabe. Owa boda abadde addira ono yewaddemu distance n'asiba yabadde asiba kyekisooka. Ku crime scene wabaddewo Toyota Hiace Kamunye mugire bulungi nnyo. Toyota Hiace Kamunye nayo etuse mu motion neyimirira bulungi nnyo n'owa boda bomu obagitegulidde wabaddewo Toyota Hiace Kamunye. Kati bwe bange ebadde bomu ng'abadde suicide bomba ompulira bulungi nnyo ng'abadde suicide bomba bulungi nnyo obadde bomu nga si China town ne motoka ya Kamunye badde tevaawo n'abagibadde badde tebavaawo. Wabula bomu ebadde magezi maganda ya China town. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Wekumire kweno yokka ffenno tuba tukuwa amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano. Beera bulungi weraba tukwagala nnyo mukwano tewerabira kulekawo obubaka bwawo mu comment section. Tujja kubeera nga tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo.